Emirimu gisanyaladde ku ofiisi ya Ssaabaminisita ekola ku banoonyiboobubudamu ku Sapporo, Kaggwa Road, Koodi, Kampala, Bambega ne bannamateeka okuva mu ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti bwe basazeeko ne bakwata abantu 7. Abakwate kuliko akulira ekifo kino Kamisona Okero Patrick, omumyuka wa Kamisona Douglas Asimwe n'abalala olw'ebigambwa nti babadde nga bajja ensimbi eziri wakati wa $50,000 ku mutwalo kubagwira abaagala okufuna empapula z'abanoonyiboobubudamu. Okusinza ku bantu abataagadde kulabikira ku kamera, ssente zino zibadde nga ziggyibwa ku bantu abava mu mawanga okuli Ethiopia, Somalia, Eritrea, Malaysia, India, Congo n'awalala. Kitegeerekese nti babadde nga bakozesa abamu ku bakulembera abanoonyiboobubudamu era nga bakuteyo munnansi wa Malaysia Zafar Ahmed ng'ono waakuwa ku bakwata obujulizi. Olubakutte baggiddwako amasimu ne kompyuta kwe bakolera biyambeko mu kunoonyeza bambega ku baliko. Babavuze okubajja ku ofiisi yaabwe ne babatwala ku ofiisi ya kaliisoliiso wa gavumenti n'oluvannyuma gye baggiddwa okutwalibwa mu kaduukulu ka poliisi nga balinze okusimbibwa mu kkooti bawere enemmera emisango gy'obuli bw'enguzi. How old are you?